Omuwandiisi w'enkalakalira mu Minisitule y'Ebyenjigiriza Alex Kakoza alambudde amasomero mu munisipalite y'Embalala okulaba batuse mu kugoberera ebiragiro bya Minisitule y'Ebyobulamu okuva abayizi abali mu bibiina ebyakamalizo lwe baddamu okusoma. Ku Mary Hill High School buli kimu kitambula bulungi ng'ekyamabanga bakikwasa kannabwala nga buli kibiina kisomeramu abayizi 9 bokka. Because when we opened for only one class, we knew first of all it was a challenge. It's a challenge because we are opening in conditions that are not normal. So we want to see how they are coping in those conditions. Ku Mbalala Municipal Primary School yadde nga balina obuzibu obungi bw'abayizi nga P7 yokka erimu abayizi abasoba mu bina okunaba mu ngalo n'okwambala masiki bijjumbirwa. Bino ebijjidde nga Ministry y'emu n'ekitongole kya UNICEF batongoza enkola y'okusaasaanya amazzi mu masomero okwanguya okunaba mu ngalo okutangira endwadde omuli COVID-19 nga Commissioner w'ebyenjigiriza ebisookerwako Dr. Cleophas Mugenyi bw'annyonnyola. Ebitundu 42 ku buli 100 amasomero ga primary tegayina mazzi malungi ag'okweyambisa. Agamba nti kino si kyakoma ku COVID yekka wabula n'endwadde endala eziva ku bukyafu ng'obulwadde naddala obuva ku bukyafu bwakendera nga abayizi banaaba mu ngalo ng'agamba nti okukola obulungi kujja kweyongera. Waliwo n'ebintu ebirala ebiyinza okubeerawo wakati okuva ku ssomero ng'abaana bagenda kukima amazzi kubanga oluusi amazzi gano gabeera wala ne bayiga empisa mbi. N'olwekyo kikulu nnyo okulaba nti amasomero buli ssomero eyina amazzi mu compound. Dr. Kedre Street Agenda ng'ono yakulira omutindo gw'ebyenjigiriza ategeeza nti abaana ab'obuwala bakuganyulwamu nnyo naddala mu nsonga z'ekikyala. So abaana abawala obatagira ka place kokugenda kweyonja feeling insecure at school ne basigala eka tebajja kukola ki ku ssomero ate bafiirwa nnyo. Wabula asabye wabeewo okukolera awamu wakati w'amasomero n'ebitundu kwe gali okusobola okutumbula enteekateeka eno. Ne balaba nti ebyawashi babiteekako amaani nnyo. Isomero bwe balina nkatanka aba community school abaana bagenda eka oba mu evening community erabe nti tanka yaffe y'abaana baffe tebagikola ki tebagi vandalize. Wano ekitongole ky'ebyenjigiriza ebisookerwako era kisiimye abakozi abanywedde mu bannaabwe akendo mu mwaka guno. Maria Naluwembe, Rosette Nanyanzi ne Abdul Mariki be bakwasiddwa ebirabo ebibasiima ng'omukolo guno gukoleddwa Jenny Mwesigwa nga ye Commissioner w'ensonga z'abakozi mu Ministry eno. Twateekateeka omukolo guno okulaga okwebaza eri bannaffe abasobodde okukola bulungi emirimu gyabwe ne basingako ku balala. Nze Dennis Kyobe ku lwa Bukedde TV.